George Mutabazi ye ssente wa disitulikiti y'e Lwenge eyasooka, disitulikiti eno ng'etondebwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2007. Emyaka 10 gye yakulembera mu disitulikiti eno, Mutabazi yayatiikirira nnyo mu mawulire olw'okuligitanga bannalwenge emiggo ng'abalanga butakola bulungi bwansi, ekintu ekyamuwa ettutumu awamu ne disitulikiti eno okutwaliza awamu. Oluvannyuma Mutabazi yagobebwa bannalwengo mu kalulu ka 2021 era akalulu kano kaasiikuula emmeeme ya Mutabazi, bw'atyo n'akyawa ebyobufuzi era n'alangirira ne mu lwatu nti taliddira byabufuzi bya disitulikiti eno olwa bannalwengo obutamusiima. Kyokka olunaku olwaleero ono ataalidde ebigambo bye bw'alangiridde mu butongole nga bw'akomyewo mu byobufuzi bya Lwengo. Ng'asinziira ku mukolo ogutegekeddwa Saulo Kamaali Ssekindi, omu ku beegwanyiza okukiikirira abantu mu Bukoto Midwest e Lwengo, ogubadde gugendereddwamu okusaggula obuwagizi bwa NRM mu Lwengo, Mutabazi ategeezezza nga bw'atayinza kukkiriza kibiina kye kya NRM kufiirwa buwanguzi olw'abannakigwanyizi abaakiwamba. Bwe nasemba okubeerawo nga ndaali chairman twalina ebitundu 78 ku 10. Naye kati twafuna ebitundu 42 ku 10. Mu mbeera eno, Mutabazi agamba nti Lwengo ebadde ya NRM ebbanga lyonna, n'olwekyo tayinza kulaba bantu nga bagisaanyaawo ate ye n'asirika. Wano abanupu badde bamaliza tuyingira katulina bakandidates banupu basatu actually bana ekingo n'ekiseka tulina mu Bukoto Midwest tulina n'erye ekyanza wali owuludde wa nupu Lwengo. So I am coming back to put back NRM to its strength. Ono asekeredde bannalwengo abaagaana okumulonda mu kalulu ka 2021 nga balowooza nti agenda kubonaabona, kyokka nga kati bejjusa olw'obutamulonda kubanga be babonaabona. Newankubadde Mutabazi ayagala NRM edde ku ntikko e Lwengo, agamba nti si wakuwagira mukulembeze yenna olw'okuba yafuna kaadi ya NRM mu kamyufu, kubanga bangi ku baazifuna mu bukyamu. Ono bw'atyo akunze banna NRM e Lwengo okuwagira abakulembeze bamanyiddwa okuwagira ekibiina ne bwe babanga beesimbyewo bwannamunigina. Wabula ebigambo bye ate bitanudde banna NRM e Lwengo era birese biyuzizzaamu ekibiina kino nga bangi ku bassentebe ba NRM balangiridde nga bwe batagenda kuwagira muntu yenna alina kaadi gwe balowooza nti teyagifuna mu mazima na bwenkanya. Kati ffe abagenda okuwagira independent ffe ba NRM ayinza kutugoba abangoba mu kibiina bakingobemu naye nsazeewo okutambula naawe. Etteeka lya NRM ligamba nti oba chairman wa NRM togenda kwazinga independent n'ekyo kikafu. Ate baabeesimbyewo e Lwengo nga bakulembeddwamu Saulo Kamaali Ssekindi nga yeesimbyewo ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kamyufu ka NRM, ategeezezza nga Vulugu eyeeyolekera mu kamyufu ka NRM bw'amuwalirizza okudda ku bwannamunigina. Nayingira mu kalulu nga ne munjagala ne mumpabula ne munnonda n'akalulu kaffe ne bakabba ne bakawa omunafu. Benedicto Mulondo ne Shafil Mwesigye, BBS Telefayina.